Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni mu butongole oluwalera aguddewo paalamenti e12 okusinziira mu lutula lwayo mu kisaawe ky'ameefuga Kololo gy'ayogeredde eri eggwanga ng'alaga bweriyimiridde mu kiseera kino. Pulezidenti asoose kwebaza bannayuganda abaamuyiira akalulu mu kulonda okwaliwo ku ntandikwa y'omwaka guno amala awangula ekisanja eky'omusanvu. And congratulate all the Ugandans for having participated in the series of elections ever since the 15th of January 2026. And for massively supporting the NRM. Thank you so much, Ugandans. Ono bw'ati akinogaanyizza ng'ekisanja kino ekikyali ekijja bwe mutali kwebaka wadde okuganya abali b'enguzi okukyegazaanyizaamu. No more corruption, obusukuzi, no more kukongora, leaning on your hoe when others are digging. That's called okukongora in our language. No more kugumaza, kuzya, diverting somebody's attention from the real target to a wrong target. No more kutuhenda, overburden us when we work and we are just sitting down. And no more politeness to non-performers who want leadership for their own ego and personal interests. This is the Kisanja, no sleep. Ku ludda lw'Eby'Enfuna, Museveni alaze nga bino Eby'Enfuna okukula ku bitundu 27 ku buli 100 mu mwaka gw'ebyensimbi guno gunaatera okuggwako, ng'era agamba nti eggwanga kaakano liyingiza obumbi 18 mu byamaguzi ebiva kuno okugenda ebweru w'eggwanga. Our economy has expanded more than 17 times in the last 40 years of recovery, expansion, diversification, value addition, entering the knowledge economy, and transformation. This year, the economy is projected to grow at 6.4%, and the next year, the GDP will grow by 10%, pushing the size of the economy to US$ 80 billion. All this is before the start of the flow of our commercial oil. It has added 31 new products to the export basket. Uganda now exports manufactured goods, including pharmaceuticals, refined gold, steel, ICT products, ceramics, plastics, the dairy products already talked about. Uganda's exports have reached US$ 18 billion in the 12 months ending in March. Ono asabye ababaka ba paalamenti okukwanaganya embalirira y'eggwanga n'enteekateeka wansi mu bantu ezitondawo emirimu, so ng'era bano abasabye okubangula abantu ku bwamwoyo gwa ggwanga okulaba nga bannansi babeera n'obuvunaanyizibwa awamu n'okukuuma ebyo ebituukiddwako eggwanga. Shillings 100 million plus 15 million for the leaders per annum per parish in the rural areas, and shillings 300 million plus 15 million for the leaders per ward in the towns. Uganda shillings 760 billion has gone for the myoga. Ayongedde okulaga ng'ekisanja kino bwe kigenda okutambulira ku ebyo ebyalambikibwa mu manifesto y'ekibiina kye ekya NRM omuli okukulaakulanya ebyobulimi ebivaamu ensimbi ssaako okwongera omutindo ku bintu awamu n'obuweereza. 12% per annum. The interest rate for PDM is 6% per annum and payable after 2 years. Hence, for shillings 1 million, the borrower will return shillings 1.2 million for the PDM. We are always creating other funds for the ghettos, for the musicians, etc. So capital is not a problem. Museveni mu ngeri y'emu asuubizza okwongera ensimbi mu nteekateeka ya Parish Development Model okutuuka ku bukadde 200 buli muluka, ate era asabye ab'emiruka okukozesa obugaali okulondoola ensimbi zino so si pikipiki ezitwala amafuta. The next 5 years, all the households with land must get the low interest capital in the form of PDM.
You, the leaders, you must ensure this. You must go up to the parish levels. You may not be serving the parish, but you call the parish chiefs at the constituency level and make sure they do their work. If they don't do their work, we shall sack all of them. Really sick and tired of that parasitism. And that's why I told you that this is Kisanja, no more sleep. Because I've been polite, talking, thinking that people will learn by example. No. This is the time to talk straight to everybody. Why should the Muruka chief have a motorcycle, fuel, money? Let him use a bicycle. It is better for him. He will live longer if he rides a bicycle. Even a Gombore chief, the Gombore is not so big. Why should we have fuel, all that? Work can't be done because there is no money for fuel. The only fuel I needed was no fat on my body. We would share food and accommodation with our hosts, the population. God has kept me here. Ku ludda lw'ebyentambula ayogedde ku nteekateeka egenda mu maaso ey'okuzimba oluguudo lw'eggaali y'omukka ey'omukulembeze emanyiddwa nga Standard Gauge Railway, kyagamba nti kyakwongera okutumbula eby'ensuubulagana ya Uganda n'amawanga amalala ag'omukago ogw'obuvanjuba bwa Afrika. We are now set for further and faster growth and transformation. With electricity, we have moved from 60 megawatts in 1986 to now 2,098 megawatts. We are, however, aiming at 50,000 megawatts from hydro, solar, gas, wind, nuclear, and geothermal. Therefore, all the leaders must ensure that those programs are downloaded in their respective areas. KTV amalindirire. Kale katusooke tufune ekigambo mu bigambo n'omulabirizi Dr. David Kigana n'oluvannyuma tugenda kweyongera n'abalindirira amalala.